رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. amatendo gonna amalungi tugatenda n'oyo Allah ow'ekitiibwa. Allah tumutendereza olw'ebirungi n'ebyenkizo Allah byatukolera. Mukkirize nzizeeko okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, nabbi eyatwagala abantu ba umma ye, eyatufaako ng'ebirungi byonna bye tuyina mu umma ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama olw'okuba ye Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okutuwa ebyo byatuwa byonna. Kuutira omwoyo gwange n'ejammwe tubeere nga tya Allah subhanahu wa ta'ala. Olutuula lwaffe olw'okutaano nga tutunuulira ebigambo ebyajjira mu mazhabu ge bayita amazhabu ga Imaamu Shafi'i, nga bigambo bino tulabiramu batya omuntu bw'ayinza okufuna ewuzu, batya omuntu wayinza okusaala, batya omuntu wayinza okukola emirimu gyonna egyo gy'amanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yabulagira okugikola. Twasembayo n'olutuula lwaffe nga twayingira ekitabo ekigamba kitaabu tahara, ekitabo ky'okwetukuza, ekyokweyonja n'okubeera omuyonjo. ne tulaba nga mu kitabo ekyo tugenda kulabiramu bino wammanga. Tugenda kulabiramu ewuzu, tugenda kulabiramu okunaaba, tugenda kulabiramu okuggyawo obukyafu, tugenda kulabiramu n'ettayammamu. Olutuulo olwasembayo twalaba ebika by'amazzi, ne tugamba ebika by'amazzi bye tukkirizibwa okukozesa okwetukuza n'okulongoosa, twagamba biri ebika 7. Era abaali naffe nkakasa mubijjukira omwali amazzi g'ennyanja, amazzi g'enkuba, amazzi g'emigga, amazzi agava mu muzira n'ebika ebirala. Olunaku lwa leero tugenda kulaba ebika ebyo 7 ate biteekululwamu emirundi emeka. Emiteeko gy'amazzi giri emeka mu ebyo ebika 7 bye kukola ekyo Allah kye yatulagira okukola. Tufune ewuzu olw'okuba Allah yatulagira tufune eki? Ewuzu. Tunaaba olw'okuba waliwo embeera nga bweba tutuuseeko tukakatibwako okukola ki? Okunaaba. Ekyokubiri, at-taharatu min dawaa'i al-fitrati as-salima, kubanga obuyonjo bubumbwa mu bubumbwa obutuufu obw'omuntu bw'alina okubeera nabwo. Nti omuntu twagala obuyonjo, kitegeeza oyina naawe kubeera muki? Muyonjo. Obuyonjo abantu banyiigira abantu abatali bayonjo. Olina avaamu olusu oba n'abeera abantu nga engoye z'enkyafu, mu mbeera eyo obusiraamu ne butukubiriza okubeera abaki? Abayonjo. Ekyokusatu, al-muhafadatu ala sihhati al-insaan, okuba nti omuntu akuuma omubiri gwe okubanga mulamu. Kuba waliwo obutuufu obukyafu obusobola okutuuka ku muntu ne bumuleetera n'obulwadde. Kati ebyo n'obusiraamu bwabitunuulira nti omuntu ateekeddwa okubeera muyonjo, abeeko endwadde zabulaki? Zaawula. Ekyokuna, okubeera nga
bwe tuba tuyimiridde mu maaso ga Katonda tuyimirira mu maaso ge nga tuli bayonjo. Tegereza omuntu katukitwale ku kifaananyi ekyangu, bw'oyitibwa ku bugenyi obukulu olina omukulembeze ow'amaanyi gw'ogenda okulaba oba ow'ekitiibwa yenna gw'ogenda okulaba, ofuba okulaba nti ogendera mu kifaananyi ekitagenda kukkakkanya kitiibwa kyo. Ekibuuza amazzi ga Zamuzamu ge twayogerako luli, amazzi ga Zamuzamu engeri gye gali nti mazzi mayonjo tukkirizibwa okwerongoosa nago. Olwakimanyi amazzi ga Zamuzamu bahaaji n'abagenda emaka okukola umra ge baleeta, amazzi ago n'ekitiibwa kyago tukkirizibwa okwerongoosa nago. Amazzi ago tukkirizibwa okuganaabisa n'okugafunisa ewuzu, naye ate tegakkirizibwa kitamwa okugatwala emmanju oli n'ageerongoosezesa ng'amaze okukola ki okweyamba. Tegereza mu mbeera eyo kitamwa si kirungi kubanga amazzi maki ganjawulo. Tegereza naye okugafunisa ewuzu okuganaabisa gakola ki gakkirizibwa. Ebika by'amazzi, emiteeko gy'amazzi, luli twalaba ebika by'amazzi 7. Amazzi gano 7 gateekulwamu emiteeko 4. Eyawandiika ekigambo agamba thumma almiyahu ala 4 aqsaani, gali amazzi ge twalaba 7 ne gateekulwamu emiteeko 4. Omuteeko ogusooka tahirun mutahharun ghayru makruhin wa huwa almaau almutlaq. Omuteeko ogusookera ddala ge mazzi tahirun, ng'amazzi ago mayonjo, mutahharun ng'era gatukuza, ghayru makruhin ng'amazzi ago tegatamwa kugakozesa. Omuteeko ogusooka tutegeke tahirun mazzi maki mayonjo, mutahharun amazzi ago gatukuza gayonja, ghayru makruhin ng'amazzi ago tegatamwa kugakozesa, ge bayita almaau almutlaq, ge mazzi agambala erinnya ly'okuba nti mazzi. Amazzi gonna g'olaba ng'oli bw'aba agataddeko erinnya nti ago mazzi, ago ge mazzi ge bayita amazzi amayonjo ate nga gakkirizibwa okweyonjesezebwa okugakozesa okweyonja. Ne bagamba yiyi omusajja ono nga mujoozi, mu bifo byonna agenza okulaba nga mu muzikiti ekifo kye tukozesa okusaaliramu waalabye ettooyi waasobola okukola ki okweyambira. Basahaba ne basitula amaloboozi ne baagala n'okkuba omusajja oyo. Wano olabye nga kyekifo ky'oyinza okukolerawo ebyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'okuba yali musajja wa kisa, yali musajja wa mukwatampola, basahaba abaali basitudde amaloboozi abaali baagala omugajambula, nabbi n'abagamba uturukuuhu, omusajja mumukole ki mumuleke amalirize okufuka kwe. Omusajja n'amaliriza okufuka. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'akyuka n'agamba basahaba bagende baleete eddebe ly'amazzi bayiwe omusajja we yali akoze eki, we yali amaze okwonoona. Nabbi teyalagira musajja eyayonoona ekifo,
wabula ku basahaba abaaliwo abaali baagala n'omutuusaako obubi, nabbi bo bennyini be yalagira bagende baleeta eddebe ly'amazzi bayiwemu ekyo ekifo kyali akoze eki kyali ayonoonye. Amazzi ge baaleeta ge gano amazzi ag'omuteeko ogusooka ge tuyise maun tahir, ge mazzi amayonjo ng'ate tugakozesa okukola ki? Okutukuza n'okuyonjowaza ekintu. Basahaba bamala okuyiwa ku kifo omusajja kyali ayonoonye ne bakiyiwako amazzi, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abagamba ekigambo kino, fa innama bu'ithtum muyassarina walam tub'athu mu'assarin, nti abange mwatumibwa muli bantu nga Allah yabatuma, oba nze kennyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yantuma nga najja kugondeza bantu wabula si bakaluubiriza. Tegerekese, kubanga omusajja ono eyonoona ekifo akaseera we yali yeeyambira basahaba bamugajambula. Ekisooka bandimukanze, bwe buba bulwadde yandirwadde, ate ekifo kiri we yali atadde obukyafu bwe babamutuukako ne bamusika ne bamusika, bo bennyini basahaba bandiddugadde kuba omusulo guno gwandize gukola ki? Gubasammukira. N'ekifo ekyandiyonoonese ekitini, omusajja ono mu kumunyenyanyeenya kitegeeza omusulo gwandikoze eki? Gwandigenze mu kifo ekigazi. N'ebyo byonna Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabitunuulira n'agamba omusajja mukole eki? Mumuleke amale bulungi ekyetaago kye. Amazzi ge baleeta ge mazzi ge tusoose okulaba ge bayita maul mutlaq, amazzi tahirun mayonjo, mutahharun ate gakola ki? Gatukuza. Tegerekese, twebuuza ekibuuzo, amazzi gano amayonjo bwe ganjiikira ku lugoye nzenna n'entoba, engoye zange ez'embisi ziba nnyonjo oba ziba zimaze okukyafuwala? Badde entambula nga waliwo tanka eyikamu amazzi, amazzi ne gajjula ne gatandika okuyika wansi, nempita wansi waago nzenna n'entoba. Abange amazzi ago engoye zange gaba gamaze ziddugaza oba nedda? Engoye zisigala nnyonjo. Lwaki? Kubanga amazzi maki? Mayonjo, n'okuyonja gakola ki? Gayonja. Tegerekese, kitegeeza amazzi ago gagenda mu lugoye oba egayiika awantu wonna we gayiise, ekifo ekyo tekiddugala, olugoye teruddugala, n'omubiri teguddugala kuba mazzi maki? Mayonjo. Gwegwo omuteeko ogusooka. Ogwokubiri, maul mushammas, amazzi agakibbwako omusana. Abaali naffe ndowooza bwe twali tulaba biri ebintu ebitaano: haramu, sunna, mubaha, makruh, tuyinayo twagamba nti ekintu kye bayita makruh kye kintu nga Allah teyakitugaana, nabbi teyakitugaana, naye nga kitamu okukola ki? Okikola. Kati omuteeko ogwokubiri, maul mushammas, ge mazzi agakibbwako omusana oba ge batadde mu musana. Amazzi ago galamulwa gatya? Tahirun, amazzi ago maki? Mayonjo. Mutahharun, era gakola ki? Gayonja. Naye makruhun, naye gatamu okugakola ki? Ogakozesa. Mayonjo oli bwagakozesa okuyonja ekintu oba okufuna ewuzu oba okunaaba, wuzu yeekola ki? Etuuka. Naye ate galiko ekinene nti makruhun,
amazzi ago gatamwa okugakozesa. Lwaki? Amazzi ago gatamwa okugakozesa kubanga amazzi ago galwaza olususu. Galulwaza bulwadde ki? Waliwo obulwadde bwe bayita albarasu. Bulwadde bukwata omubiri gw'omuntu ne gufuuka ng'omubiri gw'ekyennyanja, ne gubeera nga guliko ebikakampa. Simanyi ndowooza lwe luganda olutuufu. Omubiri gw'omuntu ne gubanga gwe bakalabudde. Amazzi ago agakibbwako omusana nga bayina ebyuma bye bagotaddemu. Oli n'aleeta amazzi, n'aleeta ekirebe mwagenda okugateeka, nga naye ekirebe ekyo kya kopa. Simanyi kopa oba bamuyita batya mu Luganda? Waliwo amanyi kopa bamuyita mu Luganda? Bufunze waliwo ebyuma ebimu ng'amazzi ago bwe baba bagataddemu ebyuma ebyo bigenda kukyusa kala y'amazzi eno. Kale eno bw'enaakyuka, embeera y'amazzi eno bw'enaakyuka, ng'amazzi ago gagenda kukulwaza. Ekibuuzo ne kijja, abange bwe nkwata amazzi gange ne ngatereka mu benseni, ebbaafu eya pulasitiki, amazzi ago gatamwa okugakozesa ne gaakibwako omusana, gatamwa okugakozesa. Amazzi ago bwe kizuulibwa nti pulasitiki ono w'ebbaafu akosa amazzi gano, ng'okukosa kwe gakosezza amazzi, ng'amazzi ago bwe gaba gagenze ku mubiri gw'omuntu gagenda kugulwaza, amazzi ago gatamwa okugakozesa. Yadde nga bw'oba ogakozesezza wuzu ye ekola ki? Etuuka. Ekibuuzo ekyokubiri, amazzi gano bwe ngakwata ne ngateeka mu kyuma oba ekintu ekiterekebwamu amazzi, nga naye ekintu ekyo kyakolebwa mu golodi oba zaabu, amazzi ago gayingira mu mazzi agatamwa oba nedda? Amazzi ago tegali mu mazzi agatamwa okugakozesa kubanga ekintu ekiterekebwa mu golodi oba feeza, ekintu ekyo tekikyuka. Tegerekese. Yadde nga zaabu ne feeza obusiraamu bwatugaana obubikola ki? Obubikozesa. Tegerekese. Oli bwakwata amazzi n'agatereka mu kyombo kya zaabu ne feeza, amazzi ago tegatamwa gakozesa. Lwaki? Kubanga ekyombo kino tekigenda kukyusa mazzi gano, yadde nga zaabu ne feeza obusiraamu butugaana okukola ki? Obubikozesa. Tegerekese. Kyekika ky'amazzi ekyokubiri, maa'ul mushammas. Mazzi gaki? Ga musana, gakibbwako omusana, naye ng'amazzi ago tahirun, mazzi mayonjo, mutahharun, gatukuza, makruhi istimaalu. Naye ate obusiraamu bugamba kitamwa amazzi ago gakozesa. Lwaki? Kuba amazzi ago bwe gwakibwako omusana gasobola okukyuka kwe gakyuse ne kulwaza omuki? Omubiri. Tegerekese. Amazzi agokusatu, maa'un musta'malun, amazzi agakozesebwako. Wano njagala tubeere ffenna, amazzi nga gakozesebwako. Aga amazzi tahirun, mazzi maki?
mayonjo ghairu mutahhar naye ate amazzi ago tegayonja. Tegerekese, mazzi mayonjo naye n'obuyonjo bwago tegakkirizibwa kugakozesa, era oli bwagakozesa okuyonja ekintu ekyo kisigala si kiyonjo. Tegerekese, amazzi ago gateekululwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka almaau lqalil, amazzi nga matono. Oli najja n'afuna ewuzu ng'agifunira mu bbaafu, ayina akadomola n'afuna ng'amazzi gano g'afunisa bwe gayiika mu bbaafu mwakola ki? Mwafunira. Amazzi ago n'agateeka ebbali, geego ge bayita almaau lmustaamal. Mazzi gakoze eki? Gakozesebbwako. Amazzi ago galamulwa gatya? Mayonjo naye tegayonja. Tuli wamu? Omuteeko ogwokusatu maau mustaamal, amazzi agakozesebbwako gateekululwamu emiteeko emeka? Ebiri. Almaau lqalil, amazzi nga maki? Matono. Kuba oli bw'afuna ewuzu, amazzi gano ganfunisizza, bw'abanga abadde agalembeka mu bbaafu, ne bw'aba afunisizza lita 5 agayiika mu bbaafu, muyinza okuyiikamu lita nga mmeka? Nga 3. Amazzi ago ne gasigala nga maki? Matono. Mu bye tugenda okulaba waliwo amazzi ga bika bibiri: almaau lqalil, amazzi amatono, walmaau lkathir, n'amazzi amangi. Amazzi amatono ge galiwa? Maduuna alqullataini, ge mazzi nga gali wansi wa liita 200. Amazzi gonna nga gali wansi wa liita 2, amazzi ago oli bw'agakozesa nga gakyuse kkala, oba oli yaganaabiddemu, oba oli yagafuniddemu wuzu, amazzi ago bagayita maul mustaamal. Mazzi agakozesebbwako ge gatya? Mayonjo naye tegakola ki? Tegayonja. Tegerekese, wansi waga amazzi wayingirawo amazzi maun khalatatuhu at-taharat al-mutahharat, amazzi nga naye amazzi ago mayonjo naye bagakaseemu ebintu ebiyonjo. Mazzi mayonjo naye bye bagagaseemu nabyo biki? Biyonjo. Nga mazzi ki? Amazzi ga caayi. Caayi oli agenda ku taapu n'asena amazzi n'ateeka ku ppako oba n'ateeka ku keto oba n'ateeka yonna waatadde, ne bagakola ki? Ne bagafumba, ne gasigala nga gali ku kkala yaago, naye kasita bagateekamu amajaani gakola ki? Gakyuka, ne gasigala ng'amazzi ago tahirun maki? Mayonjo ghairu mutahhar, naye nga tegakola ki? Tegayonja. Oba tuli wamu? Amazzi kyamalala ge tumanyi, juyisi si mazzi? Juyisi maki? Mazzi. Naye gajjibwa ku bw'obuzzi ne bagateekamu kemiko oba ne bagateekamu flavor yonna ey'ekibala, ne gakola ki? Ne gakyuka. Era oli tagamba nti nze natuusa okufuna ewuzu nenfunisa soda.
nakubuuza soda mukyafu tinedda si mukyafu kati ate oŋŋamba otya nti wuzu yange teyatuuse tugamba wuzu yo teyakyuse lwaki kubanga amazzi ge wafunisizza mayonjo naye olw'okuba gagattibwamu ebiyonjo ne gakyuka go gasigadde mayonjo naye tegakkirizibwa kukola ki kwerongoosa nago tegerekese tulabye omuteeko ogusooka almaau mayonjo mutahharun ng'ate gakola ki gayonja ne tulaba ogwokubiri maun ge mazzi tahirun mayonjo mutahharun gayonja naye ate gakola ki gatamwa okugakola ki okugakozesa omuteeko ogwokusatu awali ebigambo ebingi almaau almustamal amazzi agakoze eki agakozesebwako twebuuze amazzi agakozesebwako amazzi agakozesebwako bwe gayiika mu lugoye lwo obadde onywa caayi oyambadde kanzu yo njeru nakuyiikira olugoye luba lukyafuwadde oba lusigala luyonjo wangi lusigala luyonjo lwaki kubanga yadde gana amazzi tegayonja naye ate bye bagagaseemu bikola ki biyonjo ne wajjawo ekigambo ekirala mazzi kidomola liita 2 mulimu liita ameka 2 omwana najja nayiwamu amatonda 2 ag'omusulo amazzi ago tegagenda kukyuka kkala tegagenda kukyuka mpunya tegagenda kukyuka lusu yadde empooma naye omwana yayiyeemu amatonda ameka og'omusulo amazzi ago mayonjo oba nedda wangi mayonjo amazzi ago si mayonjo lwaki olwa bino bibiri wammanga twagambye wano watera nnyo okubuzaabuza twagambye amazzi ebbanga lye gamala nga gali wansi wa liita 10 bimeka 2 bwe muyingiramu kyonna ekikyafu gakyuse kkala tegakyuse kkala gaba gavudde ku buyonjo bwago ne gafuuka amazzi amaki amakyafu naye kasita gabeera nga gali waggulu wa liita 10 bimeka 2 omwana najja n'agafukamu wali tulabye omwana ataddemu amatonda ameka 2 ag'omusulo naye amazzi gano omwana najja n'agafukamu nga gali liita mmeka amazzi ago mayonjo oba nedda si mayonjo mazzi mayonjo liita 10 bimeka 2 lwaki mayonjo kubanga eliita zino 10,200 katugerageranye omusulo gw'omwana guzitowa gulamu zimeka eliita 10,200 oli nayiwamu ecupa ya mineral water ey'omusulo gulamu ziri meka milisi ziri bimeka 5 tugenda okukebera amazzi gano ng'empunya yaago ekyali nga bwe gabadde nga tebannakola ki tebannagafukamu tugenda okulaba n'ekkala yaago ekyali ng'eri kkala bwe gabadde nga tegannakola ki tegannafukibwamu bwe tugateeka ku lulimi tugenda okuwulira n'empooma yaago ekyali nga wali nga tebannakola ki amazzi ago gasigala maki mayonjo
gakyafuwala ddi gakyafuwala singa bino ebisatu bikola ki bikyuka kala nekyuka empooma nekyuka olusu ne lukyuka ate tetulinda bino byonna bisatu kubeerawo wabula ku bino ebisatu kasita kukyukako ekimu amazzi ago gaba gavudde ku buki ku biyonjo ebbanga lye gamala nga gali wansi wa liita mmeka tumaze kyawula amazzi amatono n'amazzi amaki amazzi amangi geego agali waggulu wa liita bimeka bibiri amazzi amatono geego agali wansi w'eliita mmeka bibiri erekese ekibuuzo ne kijja allah kyerabidde allahumma salli ala rasulillah allahumma salli ala rasulillah allahu akbar akama k'omulimu kanneerabizza ekibuuzo allahumma salli ala rasulillah wallahi kigenze allah bw'anaakinzijukiza nja kibagamba amazzi gano tugategedde amangi n'amaki n'amatono oli abadde atambula ku mazzi g'omugga tugamanyi ng'amazzi ago waliwo ebikoola ebigagwamu waliwo enfuufu egagwamu sinaki nti amazzi ago ne gakola ekintu waliwo ekigurini ekitera okubeera mbidomola bakiyita batya ekikooge enkonge amazzi ago gayiseemu ebiki ebikoola n'enfuufu ekola ki egagwamu olaba n'enkonge egabunyeeko waggulu amazzi ago nzikirizibwa okwerongoosa nago kubanga mu mbeera emu oba endala bwe naasalawo gawunyako ojja gasanga nga gawunya enkooge tegerekese sinaki nti n'ebikoola bino ebigwamu oyinza obisanga nga bigakyusizza kkala amazzi ago nzikirizibwa ogerongoseza nago amazzi ago mayonjo okwerongoosa nago lwaki kubanga eno enkooge tezeeko lwa buki lwa bukyafu wabula yereeseeko bwereesi ekyokubiri bino ebikoola ebigaguddemu muntu si yazze n'akola ki n'abikasukamu nene enfuufu yejja n'ekola ki n'egwa mu mazzi ago ebbanga lye gamala ng'amazzi gano ebigakyusizza temuliimu mukono gwa muki gwa muntu amazzi ago gasigala maki mayonjo saba allah omulungi atusinkanye ku lutuula lwaffe oluddako rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina adhaba annar اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته